Banaye mugende muzaalire ekibuli. Kibuli walungi n'abalongoosa batusiima ne bagamba mwebale kuzaala ne batukulisa. Tusazeewo olunaku luno lwaki okulaba nti lunaku lukulu ku lw'eddwaliro lyaffe n'abantu abakkiriza mu ddiini y'Obusiraamu. Kati tujja bbawa buli omu akantu ke abiike ku bebi we ne bwe mutuuke omugambe ne bakiriina bali muyinza okutuyita gye tukole ewammwe bwe bityo. Twebaza nnyo abasawo b'ekibuli, mwebale nnyo mwebale ddala Dr. Badilu ne Dr. Nima. Tweyanze ndi. Mwebale Bukabira. Abakuwadde ebintu oboogerako ki? Bambi beebale nnyo beebalire ddala, beebale kubeera n'omutima omugabi. Deni n'okubaddizawo nga bakasitoma baffe abatuwa ssente ne mutusasula naffe ne tubeera obulungi, kampuni yaffe yakula era tusaba mwongere n'okutusabira tubeere abanene okusingawo. Kati bebi waffe twali tumuleeteddeyo akalabo katini nnyo naye bagamba nga tumukazirawa. Tulina okukkiriza nti omulimu gwe bakola abalongoosa muyonjo mulungi ddala ng'eddwaliro era terifaanana, era bw'oyingira mu kibuli olabirawo nti obuyonjo bwebuli. Tubeeyanza era naffe essanyu litukudde tuzaalire mu kifo ekiyonjo, tuli basanyufu. Lunaku lulungi Idi.